Sabalamuzi asobola okukola kino solondo omuntu nakwefuulira kooti wano tosobola kusala mu sango nga government ba Museveni agwinamu interest negusalira mu kuludda lw'abantu ekito kisoboka era tekiri baawo bw'olaba nga government omusango ogwinamu interest kangambe president Museveni agwinamu interest kooti negusalira ku ludda lw'abantu olutali lwa government omanya waliwo ekintu ekiri ekikusike era mwe kimbagamba sooka onoonyereze kiki ekiviiriddeko omusango guno ogusalibwa ku ludda lw'abantu ate nga government yebadde gwinamu interest todda wali kukubaga Okay, badega nti otalo Kongo lwabalukawo walwogerako wali mu Luyitayita ate obuzibu ate bwagwinganyeko ku Rwanda ne South Africa ne Kagame mukambwe muko wala kuba mpasi Kagame Rwanda yeriko wali Arsenal visit Rwanda abike giri jala bati visit Rwanda Arsenal obukambwe n'obusobozi bibiri byanjawulo okimanyi nti omuzanyi retired player kangezero nga Ronaldo senior asobola kubanga ng'omupiira mweguli mu mutwe naye nga obukodyo ku magulu tegakyasoboka nga wagezaako kakola wati amagulu gamenyeka bumenyesi kati ye Kagame awulira mu mutwe buli strategy mweziri naye obusobozi tabuyina butya muli okulwanyisa ne manpower tosobola gamba eggwanga eringa Kampala Metropolitan ngugase mukono Kampala mukono wakiso aine wakiso ndoza mtaddeko munene nnyo ngambe Kampala mukono mpigi ye Rwanda Yunebu yaja netuwa ebyava mu kibini mu bigezo by'ekyo musanvu netwala abantu abamute bakkiriza narrative eriwo obukubagano obusinga okuberawo wawana bagamba nti wandibanga waliwo narrative evugibwa nti abaana abasinga okusomera wano mu Central omusinga okuba amasomero amalungi aga secondary agagala obubonero obulungi gali mu Central wano kati nga balaba abaana abasomera mu primary aba wano mu Central abasinga ba wano mu Central abalaba bava mu East Busoga abalaba bava mu North basinga okuba abalungi ate amasomero gano ge gasinga batwala kino njogera bogizi narrative sigama mche kituvu kali nga bagamba abaana abava mu district ziri mbarakale mu West bwe bagamba nti tebafuna mu kisaga gusomera mu masomero gano kugamba ani njogera narrative eri ngayo bakivuga kati nga bagamba nti bano ministry oba UNEB egezaako okunafuya abaana abafunye obubonero obulungi wano abadde ino okufuna 4 nafuna 8 abadde ino okufuna 5 nafuna 10 ne baddira abaana abeeri ewaabwe nga we bagamba ababandi badde bafuna 12 15 ne baba wa 4 5 mu secondary basobola okuyingira mu masomero amalungi agali wano kuba amasomero ga secondary amalungi gatwala 5 6 ate nga abaabwe mbu tebafuna bubonero bakkirizisa nga balina kusuula bano baleta abaabwe basomere mu masomero gano bano babasuuli kyoga bali musi bagezi Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya webyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubaka ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda Emityana okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41 Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' Lubalusewa TV mazima ku mazima. Barole de bali babiyita mu debe kali bazze ku omusango gwali gwaggwa 216 baba bazze kusoma omusango gwali 216 gwa Michael Kabaziguruka naye bamusibako mu kooti y'amagye
bwe bamutanagenda mu kooti zino ezabujjo nagamba naye mpakanya kino kooti enkulu neesala omusango high court nti omuntu wa bulijjo tasanye kusabibwa mu kooti y'amagye nakuwozesebwa 2016 Ssaabawuliza wa gavumenti yaliko ebiseera ebyo n'ajulira mu kooti ensukkulumu kati emyaka 8 omusango nga teguwulirwa wano wabadde kuwa buwinsala kati weebuuzaawo bona baze n'amajubba baze ne fayiro zonna ate ekisinga okunyiza kwabo balema okwogerera eri ne bayimirira ku madaala ate tuli basanyufu nnyo okulaba nga kooti saza omusango n'ekisinga okuzesa abantu abasoma bonna okwate fere tutambula na kamera tutyo kujjako abamu naye abantu abasoma bonna banyemo tegeera kati olaba balooya n'obatagenda kuwoza ayambala amakooti n'akwata n'ezifayiro nenga ayitagira kyagenda woza kati olaba abasoma abadokita abamu tagenda kujjanja natekawo wali mu interview nga mubagalako interview babulese bagenda kupima kamera emutunuddemu kwegaba omusango ogujunguludde otyo nti ekyo kyadde kyabyanswa ekyo kyazze nga kitegeke era n'okusalawo gulowooza lwaki gubadde gumaze emyaka 8 nga teguwulirwa yabaze agamba nti President Museveni olwedde akimanya agenda kuwangula kuti akalulu gamba yakimanyi nze president addako oba mu mbeera ki oba mu mbeera ki olimba katabira okuwangula n'okuddako bibiri byanjawulo okimanyi naawe osobola otegeka akalulu ewuwe waka ne bagamba kati twagala kulaba ewaka wano ani alina okusalirawo amaka decision making kutaata ne maama abaana ne balonda okimanyi basobola okukumma akalulu naye osobola okugamba byemulonzese biriyoze mukulu wano baabagala kuba masukulu era ogamba omumbade mwagala kusoma kale mugere n'ennyammwe nemba mwagala okusoma okulya nze nsalawo ninga kalulu kakumezze kabyeganja okulya akalulu n'okudda ku bukulembeze bibiri byanjawulo kali yakimanyi nze mukulembeza addako oba kiki kino akisiiga kifaananyi bali amawanga malagala benti wekiri kituufu ekisooka Uganda yeetaaga by the way Uganda igamu ku mawanga gasinga obugagga okusinga ddala mu bugagga eby'omu ttaka baki omuzungu kyagamba naturally gifted nti Katonda yaligemulya ne bayita Pearl of Africa lyettaka erisinga obugimu mu nsi yonna Uganda Africa yesinga obugimu mu mataka nati Uganda yesinga ettaka egimu ne environment embere ennungi yonna yonna mu Africa omuzungu ensonga yayita Uganda a Pearl of Africa ekula lya Africa Uganda nze nakugamba wano by the way nikola program luyitaayita nengamba baali batulaba nti amini mu bukulembeze mu 1975 yawulako eggwanga lya United Arab Emirates anti gali mawanga magati simanga muli mu Saudi simayanga biki isaka je tuita Dubai nga bajja wana abawarabu ne bavunama tuwole tukulakulanyeke wafi na wala kati nageza zukka jali unajja nalaba yinzo kaba amaziga ayinza n'okugamba ndi Kongo mu bira bye Kongo oba ndiliddawa byaddala olaba nze omu ku bantu abagamba nti singa amini yamalako emyaka 2 mu bukulembeze singa Uganda tuli wala kuba emyaka 2 yamalako emyaka 9 naye emyaka 11 omulala gyandimazeeko gyandikoze ebintu bibiri gyandikulakulanyiza nnyo eggwanga Uganda n'ekirala yandibulookinze nnyo bannabyabufuzi kati abatuliko kati abandi badde beimagines ebiseera ebyo abakulembeze ontegedde singa amini yeeyongerayo kuva emyaka 11 Uganda yandibadde nawe emyaka ja 2 myaka 2 yagendako mu 7 n'avaako mu 9 eggwanga Uganda yandibadde likulakulanye nnyo kyekisooka okusinga ne bitulabako kati oluvannyuma lw'emyaka gy'embi tegiweze emyaka meka si myaka alinga 5 n'okusoba n'ekirala obukulembeze bwe bwandi blockinze abakulembeze kati abatulemeddeko abatufuga okumbula kwa myaka 11 egyo gyandibadde giyongerako ate bali abakulembeze abalamwe bajjira abatulemeddeko abagamba abatuzinyisa endubaale bona baamini yandibadde abablockinga tomanya singa yavaako mu 1991 wendi
tomanya nti singa Amin yavaako mu 1991 abakulembeze abatuyimbye endubaale tebandize ate bo bajja bifu singa Uganda yeyagaza wandizeewo abakulembeze ate abalungi okusinga ate abajja mu biseera ebyo. Okay, olutalo lw'e Congo walwogerako mu luyitayita wabula njala kutwala ku kakubagana akaliwo wali eri ku South Africa ne Rwanda bonna nga beeraga amaanyi. Kagame yagambye South Africa gwe noogeza onnumbako bulumbi bwoti naye wali wootegeddewo nti byoya byanswa tteeka oba nawe okikkiriza nti byabadde kati kankubuuze ggwe naye kankubuuzeemu byabadde byoya byanswa oba ddala kyadde nalabye nti tteeka kooti yasaze ekituufu naye nga gwe olaba Museveni yasobola okikkiriza ne kiyita kisoboka aye n'avaayo n'awandika ebbaluwa nga olaba yasayininga lya bisiyaga ate omuntu gwe yalonda saabalamuzi asobola kale osobolonda omuntu n'akwefuulira kooti wano tosobola kusala mu sango nga gavumenti ba Museveni agwinamu interest negusalira mu kuludda lw'abantu ekyo kisoboka era tekiribaawo bw'olaba nga gavumenti omusango oginamu interest kangambe President Museveni agwinamu interest kooti negusalira ku ludda lw'abantu olutali lwa gavumenti omanya waliwo ekintu ekiri ekikusike era mwe kimbagamba sooka onoonyereze kiki ekiviiriddeko omusango guno ogusalibwa ku ludda lw'abantu ate nga gavumenti yebadde guyinamu interest todda wali kukubaga njimaliriza ensonga mukama wange. Okay, badega nti olutalo lw'e Congo lwabalukawo walwogerako wali mu luyitayita ate obuzibu ate bwagwinganyeko awo ku Rwanda ne South Africa ne Kagame mukambwe muko walwakuba mpozi Kagame Rwanda yeriko wali Arsenal visit Rwanda abike engeri gyalaba nti visit Rwanda Arsenal obukambwe n'obusobozi bibiri byanjawulo osobola okuba nga owulya ekiringa nga omusambi yaggwako yagambe South Africa president yani Maboso Cyril Ramaphosa bamira Ramaphosa yamugambye geza olinnye waneeno n'omujasiwo ngenda kuba kubamba tte okimanyi nti omuzanyi retired player kangezero nga Ronaldo senior asobola kuba ng'omupiira mweguli mu mutwe naye nga obukodyo ku magulu tegakyasoboka nga wagezaako kakola wati amagulu gamenyeka bumenyesi kati ye Kagame awulira mu mutwe buli strategy mweziri naye obusobozi tabuyina butya muli okulwanyisa ne manpower tosobola gamba eggwanga eringa Kampala Metropolitan ngugase mukono Kampala mukono Wakiso aine Wakiso ndoza mtaddeko munene nnyo ngambe Kampala mukono Mpigi ye Rwanda no gamba Russia munumba mujemba sobola kashiringa katabiranze nwanagale ne golola gugolola njaku bagwe era buli omwaka ne bane katabira ofaki sajja gena kuje ngumi omuwe baki kati Rwanda mbana ndyagadde Rwanda ye katabira golola ye South Africa anga sebereza kalolo ozo omukwano omunyiga amade golola nakakana naero gabaza ogabalizawa kateberezaamu golola nga yegaseko Titus Tugume yegaseko no onani yali mukubi w'ebikonde muno yali abikira mu gwanga yali abikira mu gwanga lya America Nyanjira bidde yani ninya sokirwako ouma golola aliko ne Tugume n'ouma ne Semata Umaru Semata balumba katabirago gakatayi tujja kukuba nga naye nkanga za mujabbanyi ga madenga bwogambi kali emikono ninemeke gana kwata gabuli omu wawaizo kujanga ate manene n'ogakwata mangu ngati nogamalayo nga togamalayo omuntu watukira okukola omubiri wegutyo olowooza akola mubiri gukka akola so kati eggwanga lya Rwanda baze Kagame alina kukakkana bukakkanyi n'amanya waakoma nti South Africa gamu ku mawanga gasinga amaanyi mu nkole y'amagye mu Africa singa na Uganda yaffe Uganda ne Congo yennyini yesobolera Uganda okumanya kye muyina Uganda tuweereza ne kubala laffe tubayamba keri muli magye mapangise muli ba mercenaries mugenda bukozi ne mukola emirimu gyamwe ne babasasula ne batwa kase mu jasa from mu Uganda okukola ebweru manya yo machinery gye pangise gwe olwakuba buzibu muti mwagala kwogera bintu bino ba mutya government simanyi no ina mikwano gya bamagye ga bali mu Somalia babuuze mukolera bwerere ba government y'eggwanga ya Uganda ye basasula bakolera gundi babuuze
Yogere ebintu ebiri mbuuza. Bakugamba bakolera bwerere oba government ya Uganda yebasasula. Mbuuza gwe gwenzira mtu wuna. Bakolera bwerere oba Zemement bakola nti bakolera musala gwa Uganda. Sibwomanyi. Gwe babuza bagamba ki? Sikibabuuza ko bali bakola bilimba. Tolimba. Naye nga kyemmanyi. Nti Uganda buli maje gefulumya mu ggwanga. Libajje pangise. Era buli muntu abeerako omutemwa. Era oyinza n'okusanga abamu nga bali mu complaining nti gavumenti etukubako ekibulooka. Sabu gavumenti ekuba ekibulooka. Gavumenti y'Uganda nga bulooka. Oli wa nebino embiwulira ku mataka. Tufudde. Nga milioni buli mujasi wabeera nga aliko milioni 5 buli mwezi basobola okumuwa emitwalo 8. Milioni 4 emitwalo 2 gavumenti ezikuba mu kisoboka. Ate kiba tekyali bulooka ekiba kibbi. Uganda buli kimu kisoboka ate mu maje buli kimu kisoboka. Ovanga ku institution nga ya order. Toga niba naye empapula zensayininga ndaba ku milioni 5 mumpa 8 obuuzangani. Osobola kibuza ekyo mu. Awogera mu Luswahili. Osobola buuza sipiri yawo. Oluba Luswahili. Andi zanchogede mu Luganda. Wewe. Osobola buuza. Onawuliza namna gani? Reporters zifuluma buli jwano nti mu maje muri musima batya ghost soldiers. Nosanga mu maje nga mulimu abantu 10 nyanga bali ba mizimu. Nenga buli mwezi basasulwa. Ate nga bo abo emizimu ezabo zezigirawo. Bana babulijjo zone zirwawo. Bana abalabika. Ngoka zirwawo naye nga zezabali abataliyo. Kati ngoga. Obe mizimu eje tulabanga bana abamu bavuga amamotoka. Ngabo bali ez'emizimu. Webuuza kaputeni. Bu kaputeni osobola okwevuga nga kano akyali mu yamaji motoka yamaji ye mutwala. Bu kaputeni ngo ayinza okuba nga kaputeni asevinga nnyo kusinga. Kagambe kino. Omanyi bagamba abalanke ennene. Bo baziryanga kivume era abavubi engeri baziryamu. So nga ate ososanga sergeant nga asondanga bola producer waffe. Nasonda ate. Nateeka mu kabox. Kagambe kino. Abamaje ndoza batandika ku mitwala 5. Bana baita ba private. Batana ranka yo ndoza mitwalo nga 5. Jibanga mu 28 kwasa. Tola abantu wonterezeza mitwala abi mikatu ya mitwala kati bawana. Kati asatu ngabo Uganda mitwala 3. Tanjaga lombuli. Kwalo bafunira nga 22. Gwe bakuwe mitwala 3. Sobola jikolesa mu kyomwezi. Kwete kali amajeri gamba. Omuntu ali mu byokweri tayina kola business. Ande kiri kubali bali eri emmere eri engoye. Banayi nkubuuza. Gubolya nga oyina wokolera nga bakuwe ebyokulya. Tosobola kugula bintu bilala batayina bwetaavu bulala. Ayina okwanako. Ayina okugula kesimu. Oli mbala kesimu. Ate banayi. Mbuuza bote bafuluma. Mbuuza. Baba tobusimu. Bafulumira ku kibali. Mbuuza. Baba tobusimu. Yabamu abajasi mu mugunde mu input bayina yabakyala. Anti uyo katugubya. Bazalide y'abaana. Katezo kwana ko zibate zikyalika. Kati mbuuza. Boba bafunira bufunizi oba bakwana. Kano mkyala gwa bafunya abamujeewa. Bamwamuwe oba mukwana. Mbuuza. Omukyala gwalina mugundi. Input. Kalwacho ngama mute bakwana. Baba n'abakyala mu input. Baba alekya bulete zintu mulondeeko. Ogwosimye gwotwala. Kati ozadde. Abakyala kyemmanyi, simanyi bibera maje, naye kyemmanyi nti obosazeewo okuwasa nga oli muwadde mbala kisindoza gwola biri ya family yo sicho. Wanji? Gwola biri ya family yo. Kati tosobola kungamba nti mitwala 3 gye bayisobola okumaza. Nsonga lwaki osanga abamaje nga apangise mundu ye n'agiwulya omuntu agenda okubba. N'agimupangisa. Sobola wamaje akusanga nakkuba olinga alaba weekalakasa nga ate buli kimu akifuna eri abaana basomera bwerere bali abamu abagamba mwe lwaki mwekalakasa mpola. Ate omusajja yabasuubiza kakadde nga baddako mitwalo 3. Njagala ombuulire tetugenda nga kuko wantu nga waliwo omubbi gwe bakuba abo bapoliisi ne bajja ne bagamba lwaki mumulwisizaawo tuluddewo nga twagala mumutte. Serabawulira. Yogeza amazima. Yogeza amazima. Ate nga kyogera kigamba maaso ku maaso. Ogwe kuba eyo example njiwera kubwa. Tonka kati n'abantu abekalakasa abasirikale abamu babagamba ekyo bakubye emiggo. Nkalakasa mpala timala ne bikomyawo. Ekirala kibakubye emiggo babagamba tubakuba emiggo mwongeremu ekyange.
tujja awantu nga tewaliwo nakuba tiya gas bwetavu bwa tiya gas ntuva kuba mu mungero okwegugunga naina mu muli awo mugira mboona si buli wolaba tiya gas abasikale baza okumukuba n'okugumbula abantu tebabaze bagumbulula olabanga Rwanda tejja kusobola nkugambye Kagame obusobozi mwe buli mu mutwe ne mu bikolwa tewali nga muganda wa muyambako muganda wange Uganda mbadde manyo gaba president ngambye ogambye Kagame ate Uganda Uganda oba ogambye ba personalities gamba Kagame na Museveni Kagame muganda wa Museveni Oluganda Luganda waliwo Luganda tuvudde wala Kagame wa wano wa Museveni yoweri anti ogambye ono muganda wo ati emikago begata waliwo mukago muwandiise emikago giba miwandiike nti tontabala si nti oba buli anankwatako nayo mujayo amaanyi go gonna South Africa amikago tegibera jambuliri nti mumbu bikolera mu nzikiza bibera bya musana South Africa Angola Congo ne Zambia bebali mu kwago gubayita ogwa Sadaka ne Tanzania nti bakolo endagaano nti omuntu yenna eggwanga lyonna eryenganga amawanga ago mu nkole y'amagye okutiisatiisa obukulembeze obw'okwagala obujjako okay obadde okyanyonyola nti amawanga ago wonna bwe geegatta gakola endagaano eyo akwata ku ggwanga erimu ng'ayagala okujjako obukulembeze tumulumba fena ntumukuba ogawo mukago tebakukolera mbulire mukago teguba gwa mbulire biba byankiso gakwegatta manyi okwegatta kye kintu kyokka ekyenkiso kyokka nga ate bikivaamu bikosa n'abalala ne bamanyi mwegattira mu nkiso ate obutone luzimba waliyo abazimbye entumbi oba oluzaalo baluyisa wano nti nanywedde ekikopo ky'amazzi buli balawo bamanya yeegasse naye nga ate okwegatta mu bikolera erimuwa mu buliri so kati Kagame yenga yalina okukkiriza kyesimanyi butuufu bwakyo nti ebintu byebamuvunaana byebbyo lwakuba tebayingizaamu ne Uganda ye Kagame alumiriza Uganda yagamba Uganda yewagira abayekera ba M23 era beekweka wano ne bawa manpower ne baddayo okujjako obukulembeze bwa Tshisekedi so kati agamba wanga singa alipoota efuluma nga alipoota eruma eggwanga lya Rwanda n'eggwanga lya Uganda okuwagira abayekera okugenda okujjayo obukulembeze obuliko bwa Tshisekedi amanyamawanga gonna galina okwegatta ago mu nkola ey'amagye gakuba obuwanga obu akawanga ka Uganda n'akawanga ka Rwanda ombini erenga okubukuba okujjako omukulembeze tebasobola tukuba mulaba wano okwekalakasa ne bayita bitankambu ne batiisatiisa ebyo byakutiisatiisa mmwe abasajja bajja nekitanka ne bakiyimiriza wali ku nsalo ya Uganda ne Congo kangeze ne bakiyimiriza wali Kasese ku nsalo nekijaminga buno bonna bunetiwaka mu bumwewana nabo nga nakanyonyi tekasobola kusituka mu bbanga ne bajja ne babookira buli kamuwe kali mumulabo wano bumijje ne bwefuula we yabodda ku network ndabanga Facebook government yajijjawo government ya Uganda nendaba nti ate institutions za Uganda oba institutions za government ebize bisinga ate emikutu ekikosa ja Facebook otulangirako oba nabo bakoza police kali police yakoza VPN alogera nti wandike ekintu okulumya gundi nozikambo yambi kati obuzibu obuliwo nti kwe kufuga omembaga omuntu bwakola ddabuto nendowooza yennyini okimanya omuntu osobola okuba n'omuzeeyi wo jjajjaawo ye nga bwakulaba ntayiza nakutegeera oyo taba nga mwana muto aye n'omwana muto asobola okuwodda ewaka mutabani wasobola jasaba akuzibukuzi anti okula oddabuto n'obwongo bweveera buli kintu wekikula omuntu asinga kubeera nnyo productive ng'ali mu buvubuka bwe naye kati gwe njagala ombuulire newobeera ng'obadde emmere ng'olidde emmere yadde ewooma nnyo emmere ki gy'osinga okwagala okulya n'enva zaako muwogo enkoko n'ettooke bwe biba bigazi obirya ate kati biba bifudde ekyo nti bontuwa eryenvu ekitooke kikula ne kisetuka eryenvu n'olirya
bwe liba livunza olirya liba liyiseeko n'omuntu ye cycle yemu gyayitamu ye sako yemu omuntu bw'akola lwakuba tekyo eky'omuntu yatadda buto obwongo obusooka ne buddayo mu buto agenda okufa ng'alowooza nga mwana muto so kati obuzibu obuliwo nti ate abantu abakulu wano mu Uganda be muyita mbu bebasinga okutegeera eggwanga bwe baleeta ebintu ng'ebyo nti Facebook wewereddwa naye ng'ate n'abamuwabula bamutya okimanya Museveni alina ba-advisors abasoba mu 2 nenkubona ani amuwabula okujjako Yobba Wabula boye ate boye abawabula kale ebya Facebook yabyogera ngayo waliwo abamutomeza naye ogenda okubeera poliisi erina omukulu ku Facebook eti buli kadde updates ne mukyala wenyini Ministry of Education and Sports era ku Facebook inako omukulu era ekola updates buli kadde kyokka nga ate omwami yagiwera so kali ngamaliriza ebyo byonna Rwanda ne Uganda bali mu katyabaga k'amaanyi era kye balina okukola ndoza omuzungu kyagamba lie low like an envelope kaka n'ensonga lwaki tonawulira kigambo Museveni kyeyayogedde n'ekimu Kagame yakangaza yewulira eryanyi naye bagamba amaanyi ameemanye gamala ebita embuga ezo ngero zammwe nammwe anti ekyegambye nti mwatugamba ng'edda ali mukaabya omusaayi ali mukaabya amaziga tamukaabya musaayi naye mwadda mu kukolima okukaaba omusaayi si kunyiga oba tusobola okubonyaabonya obulamu bwo n'obusigadde ku nsi n'olulyo lwonna kati gwomanyi amukaabiza omusaayi omanyi olulyo lwe nti lujja kulobonaabona paka kufa omwana n'omuzukulu n'omujjwa mwali mukiteeka mu maaso eyo maziga engero z'Abaganda ebimu tebibera nga wobirabaawo Abaganda bayogeranga nga Yesu bogerera mu ngero so ategeeza si kyekibeera ekyo alikaabya amaziga ndimukabya amaziga ndimukabya zefumbe n'akalijo yininga tonnaba ongobye okay tutumirako Nakabuye Sophie ono ali ku YouTube saako ne Lukanga Augustine naye ali ku bagamba batya Nakabuye Sophie ali ku YouTube atugoberera saako ne Lukanga Augustine oba Augustine batugoberera tugenda kusemyonoza n'embeera ya UNEB yajja netuwa ebyava mu kibine mu bigezo by'ekyomusanvu naye twalaba nti abamu tebakkiriza nze nyina abantu ke nayogerako nga nkyasomedda nagamba nze nafuna 12 nekyamazima nga mu weekly tests nafunanga 8 9 7 kuba ffe gye twasomera twayinanga streams ffe twayinanga tugeze P6 red ngewe yabagezi so ebintu red yabagezi blue yabaddirira green yabadofe kale ate abadofe ate balinga mu papo twayinanga streams nya ate ffe twasomera mu masomero g'amagye waliwo ame schools ne government schools byanjawulo kali nga bola arwadda ero lya government kati ame schools ndabula nakasongola bombo military omwo musomeramu abaana jinja ame abaana babajasi tato yali abaddeko omujasi maama wo sengawo kojjawo that is ame school abatali bo tebasomerayo tasomera sifiria eri oba totusobola nawe vuta okubanga endodi nkukuba engolongo oli mukulya yempoze eri mu mpulira bubyonga ngo ongaiza osanga kana ko mujeze gaba bawa era abatusomesa nga bali bajasi nagusivye ntoso atusomesa tujja kukuba tukungole titwali ba muzannyo naawe era tutulaba wano mu society nga tutatufuusengo notakitegera waje twayita so ebigezo bino tukanga nengane lwaki aba UNEB tebatuwa ku mpapula zitwe tulabe ba markings kwanza nainayo poza ba marking abaita bani examiners aba marking eyo mu UNEB asimanyi babayita wali babayita yakuba nkijjukira kati nzina muyina nga gaferi tuba tunywera mu mwengo olusoko wano tukanga empapula ezimu ate kyenategeerako mbulupapula lw'omakinga ze ssente anti kati atukanga amakinga mu makinzi tayagala kumanya obanga gira bugizaala okitegeera bw'alaba handwriting yo tagisobola gisoma tuddawo mu ingi oyo yatuyisanga bubi nnyo so nze natukana nga lwaki UNEB tetuwa mpapula zaffe nga ndaba ne 12 nafunye size nnyina ofuna nali musajja mugezi naawe nesikikkiriza va ku bino byaba Kagere okitegeera Kagere wafula meka producer
Anze nafuna 18 sijja kwerimba. Mu P7. Nafuna 10 nezi. Bobo yagabina nja bikuletera. Byo batombuza bya S6. Kati munange UNEB etabuse. Olozo obuzubu vudde abazadde ba complaining ku baana baabwe abasomesa benyine ba complaining ate nga mmanyi nti waliwo etteeka erigamba nti omuzadde wa complaining n'omwana na complaining n'omusomesa na complaining nti UNEB eyina akasente keesabayo ne musobola okubanga mukola ki ne baba wa papers expenses ziba zamu good ne mufacilitating byonna biri ebyokulaba papers kati omanyi obuzibu bwa UNEB buli bumu kiki kyogambye ekyokomyawo empapula nti abantu bangi babya ne question marks ku bibuuzo biba bigoloddwa n'obubonero bwe bagabira abaana kati obuzibu obusinga okugira obujjidde mu myaka gino ebiri omwaka guli ogwaggwa 2021 abatula 2023 nebikomawo 2024 n'abatudde 2024 so fakati byakomawo bya kyamusanvu bya 2024 obuzibu obujjidde buli bumu nti bwe bagattagatta wamu okusinziira kwa analysis ya UNEB egamba nti district zasinze okukola Mbalala ne Kapale bazasinze okukola waliwo n'olupapula ne ebyatambudde ku social media simanyi butuufu bwabyo ne nalabe nga bagamba yadde bituufu nga waliwo omwana yafuna 99 n'afuna 97 96 obunane nga bamuwadde 12 no 8 ngempapula zonna afunye bwe ngempapula oba waliwo yageze n'abifulukinga nga yafunye 99 97 97 96 ne bamuwa 8 kati narrative eriwo obukubagano obusinga okuberawo wawa bagamba nti wandibanga waliwo narrative evugibwa nti abaana abasinga okusomera wano mu Central omusinga okuba amasomero amalungi aga secondary agagala obubonero obulungi gali mu Central wano kati nga balaba abaana abasomera mu primary aba wano mu Central abasinga ba wano mu Central abalala bava mu East Busoga abalala bava mu North basinga okuba abalungi ate amasomero gano ge gasinga batwala kino njogera bogezi narrative sigamba mti ekituufu kali nga bagamba abaana abava mu district ziri Mbalala kale mu West bwe bagamba nti tebafuna mu kisagaso gusomera mu masomero gano kugamba ani njogera narrative eriwo nga bakivuga kati nga bagamba nti bano ministry oba UNEB egezaako okunafuya abaana abafunye obubonero obulungi wano abadde alina okufuna 4 n'afuna 8 abadde alina okufuna 5 n'afuna 10 ne baddira abaana abeeri ewaabwe nga bwe bagamba ababandi badde bafuna 12 15 ne baba wa 4 5 mu secondary basobola okuyingira mu masomero amalungi agali wano kubona amasomero ga secondary amalungi gatwala abuna 5 6 ate nga abaabwe mbu tebafuna bubonero bubakirizisa nga balina kusuula bano baleta abaabwe basomere mu masomero gano bano babasuuli kyogaba bali musi bagezi abaluwa ngaddi wali owulidde Mbalala ne Kabale wezisinze mu Uganda kibaddewo mu myaka 2 guli na guno sofa mu bya P7 bya mwaka guno kibaddewo kyo bazo kubaliro nga baconcentrate nze nyo mbigezo katoyinza kungamba bayita nalabi no sabira Kyagulanyi yayisimbawo ekyaddondo nti mu moko kanga ngambe kanike mu P7 performance ye mu P7 performance ye badde ngafuna buna ne mu moko yonna ngafuna buna nga ne basetting ebibuzo ebizibu bitya ngafuna buna manzo kubanga esomero libadde bubuzo obugezo okimanyi nti ebigezo esomero beri settings ebiba bizibu okusinga bya UNEB kubona abayagala kugezesa kulaba nze kye nalaba mu P7 moko olaba nafuna 8 abamuzibu ne nafuna 8 naye oyo kwegayi pastor nali mugezi sali wa kuzanyirwako dwe nabadenga afuna buna naye yo ne ebibuzo bine byakamazo byageza okoma nga yafunye 12 producer kati katono nyo producer banne yabaleba Rubaswa TV twegatiddwako director Mosh Media era nga bwe nabategeza producer tuwaka tebe tulewa neno nga uno batanye ensonga tamala tubuzeeko naye sagala benga awola so kati ensonga bye nkugamba nti UNEB etteeka ligamba nti waberangawo abantu abacomplaininga ku results ez'abaana bye bagolodde essomero oba omuzadde
oba omuntu yenna complaininga alina okwa costs zina kuba zize n'agenda mu UNEB ne bamufunira empapula ez'abaana abo n'azitunulamu ne balaba kati obuzibu bwe buli UNEB yaganye kati buli omwagamba UNEB luki kyekweka UNEB yaganye kyokka ng'ekiriwo kiri nga buli kimu ekibaawo kiraga nti empapula zonna amasomero kwa amasomero tegali contented ne results abaana ze bafunye n'abazadde bagamba ffe tuli bamativu n'obubonera abaana be bafunye kati obuzibu bagamba ffe tuli redde okuteekamu ssente zonna ogenda mu UNEB tulage empapula kwe bagololedde abaana bano UNEB yaganye ate nga kiri mu constitution kiri mu etteeka erifuga UNEB bagamba omufuna aba complaininga basasule expenses oba engeri empapula ezibeera ennyingi kati bakyaswala zinoonya omuntu yafunye 12 bijja kujja nga yafunye buna ate munaddamu okukkiriza UNEB bagololera ebibuuzo kati singa omwana we yafunye 12 no complaininga ne bajja ne bagenda okukebera nga yafunye buna ngoba yafunye mukaaga abazadde tebagoberere ku UNEB buli muntu akakanteekemu ssente kati ono ngamba yati UNEB egenda kugolola ntukola bizibuzo bya UNEB nga ne max ezivaayo sizeekakasa Simawumba sigenda gamba na tukole bya somero bya byo ngambe je bali mu kuvuga je sitegere nenga le woda kulula dola liba ntufu bwate mbala ne gamba bana bagezi kati basenguka e Kampala ne badde kabali wali amasomero agamanyi luli bali bebase ebanga wena bali bebase oba comedian kye yanga muze sirabangayo nti niwo muzuni atebye golo Abalaba TV twegatidwako director wa Mosh Media era mulaba mwenna tunyumye bulungi nnyo nyini ddala ya tutaddemu sebo tusanyisa kulaba asobola okubanga atekamu ensimbi producer ye yawambye ddala byawambye fe wantugenda kuba tumubawa atubuuze kate tugenda kufundikirira naye tugenda kuba noonya mangu nnyo akalowoozo ko w'abantu olunaku olwaleero sebo tusanyuse okubanga oli ku Lubalusewa TV ate nga tukwebaza okubanga otekamu ensimbi ate n'otava ku ekyo n'otakoma ku ekyo n'obanga ate otusiima n'okutwambaza saako n'oku appreciatinga waka gwe tukola yongerako kali nti Mosh Media atanyigirwa mu kkooke ne wogezaako kumunyiga era avaamu ali tagonze bwejiri Mosh Media sebo buza kuba tulaba ate tweyongere tusoke tubuze webuzo nga 3 abalabi ba Lubalusewa TV nsanyuse nnyo okubeera wano lwaleero abali e Kampala abali e Uganda ne banyinaffe oba baganda baffe abali emitala w'amayanja yonna gyolabira Lubalusewa TV tukwebaza akaseera kooteekamu data oyo tukwebaza amannya Yiga Mustafa director Mosh Media betuchaza bano baba Mustafa nenge ensimbi zakeera tugezaako tulabenga omanyi omutwe guno enviri zine za black zezino koleya ziri ate enjeru director wa Mosh Media ayina ekyokunywa kyatambula nakyo ekyo twaddeko ne storage twatadde ku Lubalusewa bambi abaana bali abajjirwa omuliro ekigogwa baagala kubanga bali amaji omubiri amaji ge gazimba omubiri ne director ekyokunywa kyanywa ndoze kikizimba olususu kyogere yayogere ndiye Mustafa abantu bayinza okulowooza ekyokunywa ekirala kati kyogere ndi abadde anywa kimina tibeide ekinene bayinza okulowooza abantu ate Mustafa atukoza atya so abantu babuulire ffe tuterano kuba ne tulokopya ne tubagamba n'ekifaananyi kya mulembe engoye material liraba tubanyonyola bo balowooza nti brochure zozikola amasomero gakuwa emirimu banyonyola bategere director Mosh Media tukola ebintu bingi owa videography ne photography oyina kwanjula oyina mbaga oyina birthday omukolo gwonna gw'oyina tufuula nti tukwatira ekifaananyi nga memories ezo kuba omukolo bwe guggwa osigaza video na bifaananyi bye balaba lubeerera naye bijja nga birabika bubi naye kennyini omukolo gwo tegukunyumira nolaba akamereke wali enkoko y'omuko kati ekifaananyi tukikuwa oba video tugikuwa ng'erimu 3D nga video naye bw'olaba omukolo n'omulala bw'ajja n'agulaba asikirizibwa okukola omukolo tagamba eyo ng'afaanana aje kumbe ate nga ye yennyini kyeki kye tugamba nti bw'otwesiga tuteekamu obudde bwaffe bwonna ate ku Mosh Media nze nga director nesitukiramu si baana abatuula obutuze ne basosola enjala bw'ongamba nti
Mosh Media njiwadde omukolo suubira tiimu yonna okujja nga ne director kwali nyinza okujja nga sizze kubeera ku kamera but the supervisor role eba enkakatako nti okulaba nti kino kiri mu press kiri mu press ne tukuwa ekintu final product nga nsufu nnyo era abatukozesezzaako be bajulizi baffe era tubeebaza nnyo kati ng'ovudde ku videography ne photography tukola branding nti oyagala banners oyagala poster oyagala brochure mu kaseera kano awo nzijjawo mu byobufuzi tulina offer yaabwe nzijjawo naye kati gwe ow'essomero mu kaseera kano oyagala branding essomero lyo oyagala signpost oyagala banners mu trading centers ez'enjawulo olanga essomero lyo oyagala reflector jackets oziwa abaana ba boda nti omwana wa boda ayamba reflector eyo ng'eriko erinnya ly'essomero n'ennamba y'essimu nti owa boda kenyini n'agitolako amubuuza essomero liri luddawa nti amwana endagiriro naye wabatalabye reflector eno n'essomero liyinza obutamugira mu bwongo so kakati ebyo branding nti reflector jackets tuzikola ate twawukana mu balala bw'olaba eya Mosh Media n'ogeragera n'ey'abalala quality eyawukana titufa nnyo ku quality assurance client ono sente ze tukolagana n'aba directors sente ze client tuziwe ekitiibwa nti tugenda okuwa final product nga ddala naawe osima nti yes Mosh Media kambongera omulimu oba kamurecommending ewalala kati ogenze n'oyogera muganda wange kuba period gye tugendamu ya campaign abantu babakuba ebifaananyi Mosh ne bamukuba ekifaananyi ky'akalulu n'omulanga ennyinda egize bweti n'ogona akalulu kange muwakaki kati twagala nnyo ekifaananyi kyo kisuutinge n'ekifo ky'ogenda kyeweeyagaliza nti oyagala kubeera MP naye ekifaananyi abantu kye balaba osaanidde okuba oba oli musiiwuufu okitegeera kati omuntu tagenda londa musiiwuufu kubeera MP we omusiifu agenda sooka kwekubako nfuufu bw'atuukayo eri Mosh director ekirala abakola ebifaananyi ebimu bitatunyumira naddala nga tugenda mu kalulu olwo bakola ekifaananyi balina engeri gye batugamba nti ekkooti zino mubambaza nnyambazo wali mu editing n'oli ne bamwambaza ekkooti ng'egize mbweti nga yagira mbwati n'ogamba nna ebifaananyi bino babijjawa kati ekyenjawulo ku Mosh Media tetukwambaza wabula bw'ojja nti njagala kuba mu suuti essuuti weeziri noyambala noweeroboza nti ngenda kwambala essuuti ya bulaaka ku ttaayi ya yero ngenda kwambala essuuti ya bulu ku ttaayi emyufu ku Mosh Media essuuti tugikuwa sinti ate katukube tufuneyo eyali mu ssuuti tufuneyo ekifaananyi ku Google oli yali mu ssuuti tuteekeko omutwe gwo si enkola gye tukola ate gwe ogenda ojja twambalya mu reality nga litekutuuka nga bwe bakusanga ku ground mu ssuuti ekiri ku posta bintu biri byanjawulo yabaga oyo si yali ku kipande kati twagala nga image ejja mu bantu efaanagana image eri ku kipande kate abeesimbyewo tulinako enjawulo ke tukoze tukuba ebifaananyi ne tukola posta ne tukola baana ate ne tukuwa ne offer ezitimbayo mu bifo ebyenjawulo mmwe bennyini Mosh mani power weeri nti ne tuzitimba nti weesimbyewo katugambe wano tuli mu Nansana municipality weesimbyewo ku MP weesimbyewo ku bwakansala bwe tumala okukuba ebipande ebyo byonna tufuulaba nti tutuula ne tukkaanya ku kasenta akatini leba ne tugenda mu Nansana municipality yonna ne tutimba ebipande ebyo mugenda batusiiga banna kati kyekyenjawulo ffe kyetuleese tetukuba buyiwaaka nti gwamanya abaana bikuba osobola okuba omwana ebipande abitimbe kati ye nga ayagala kulya ssente zo bw'obimuwa n'atimbako woonolaba amangu ebisigadde n'abisuula saate ng'otaddemu ssente zotaddeyo batimbe kuba akafaananyi osasudde ebbaana omwana agifuula kapeti naye ng'ogitaddemu ssente zo ng'ate ezo ssente toli guaranteed nti zikomawo naye okikoze nga kind of advertisement kate oba tufunye waafi ya ssente zo mulimu ne bannabyabufuzi abawa abaana ebipande lwakuba ayagala kumala mulimu n'abyonoona bwonoonyi n'atabitimba omwana n'atuuka we yantadde ekipande kimu n'ateekawo 10 kati n'otuuka nga ate mu bifo ebirala teri kati fe tufuula nti yes ebipande ebyo biri bwe biti era ne tulaga wano tugenda tateekawo mu muluka bwe guti ne wali mani power we Mosh Media esangibwawa era n'ennamba z'essimu ogibawe Mosh Media
tuli Matugga wonna wotwagalira wetuli banyinaffe omayo osobola okuba nga oli mitala w'amayanja naga nze sigenda tuuka Matugga osobola okuba oli Mbalala togenda kujja Matugga ffe tukutuukako ne wooli tuli flexible nti bw'ogamba nti ndi mitala w'amayanja naye muto wange alina omukolo naye tajja kujja Matugga nti atukubire ku ssimu tukkiriziganye era ffe tutuuke ne waali ne waba agamba nti nze njagala ndabe CEO yennyini yabajja CEO agenda kwesitula amutuukeko osobola tukubira ku namba z'essimu 0753 13 64 90 lwaki mbawa Airtel eyo Airtel nti nze kennyini zagikwata MTN eri nnyo ku WhatsApp naye bw'oba oyagala bubaka nga nze kennyini gw'ogenda okutuukirira mbadde nsaba okozesa ennyo ennamba ya Airtel gibaddiremu 0753 30 Director nina omukyala wanampe ateddewo ka message ali Dubai bamuyita Big Mama ambuuziza nti Director Mufumbo Big Mama ekisookera ddala tukwebaza okubanga olaba lubaluseewa TV era naye omusajja nganze bwawulidde nze mu staff hakinya okitegedde ate nga kasitoba n'obusobozi ate nga obusobozi tubula weebuli simanyi oba weebuli kati awo Big Mama yayinza otubuulira oba weebuli mbadde njagala oyogereko ku branding ya t-shirts olwo abantu abamu bakolera t-shirts oluba ojozaamu ne bagola ennimiro ku bbiri nga bisiimuusi aye baŋŋambye nti kyentegeddeko nazo ozikola kakati olaba t-shirt eno kati abamabaala n'abasomera bakola uniform z'abasomesa kati newe ba quality olwawo osanga quality eno ng'oli agibrandinze balina bu t-shirt bwabwe awo buli obuyitamu buzizire ezisuvaamu bane ojozaamu lumu nekonjoboka ojozaamu lumu nekonjoboka ekyo tekiri ku Mosh Media tu branding ate branding yaffe branding ena limu emirundi mingi for example kati ababimanyi kwa waliwo nti sublimation UV DTF kati fe tugenda tudibya sublimation kwa buli omukyakola t-shirt zifaanagana ezo buli omukyakola sublimation bakoze kuwulira kati rabba kati wano tukola UV obane tukola DTF kati tukola DTF kivayo nga kiribwa ekiti nti nebwogolola noyoza bisigalako nebwoyoza tewali kikyukako kisigala nga kyekimu ate nga ne material gye tukozeemu tu value sente za customer customer ono bwajja n'omukolera ekibi tagenda kurekomendinga omuntu omulala ali naye tajja kudda ekintu ekikulu mu business kate ffe tutunuulira nnyo customer ono okudda noturekomendinga ewalala yensanga lwaki tukola nti tukole ekintu ekirungi kitusindike ewalala era abatukozesezzaako batujulira nti olina motoka ogenda gibrandinga essomero shuttle abasinga bakwata eze motoka ne basiiga ebigambo ne basiiga bisiige enkola eri eyedda n'awandiika ebigambo ku lupapula n'ajja n'ayisaamu inki tuvudde waawo tusobola okukola screen printing ku motoka yo nekivayo nga kiri unique ng'ate kirungi nnyo ate ku bbeeyi ensaamusaamu nti ku Mosh Media tetusobola kulemagana boze bwe tukolako oba kitegeera kati omuntu yenna nga onoonya ekintu kya branding tugenda guno omwezi gwe tulimu gwabaagalana Valentine guno omwezi gwabaagalana ogenda kulaba abantu bano bakagere balabye atatambulangako na kimuli osobola nga 14 ojja mulaba nga alina ebimuli kaye ffe tukola ekyenjawulo oyagala ekifaananyi ky'omwagalwawo ku ssaawa y'oku kisenge ku kikopo ku bboto ssaawa ya ku mukono nengeri brand mulimu ekifaananyi ky'omwagalwawo okitegera nti ku Mosh Media byonna tubikola kale ojja awantu wamu nenoovaawo ng'ofunye services ez'enjawulo kitwagadde okwokya ekipya kye tulina nti bw'ojja nti gwe oze photography ofuna bw'ojja videography ofuna bw'ojja branding ofuna ate ku bbeeyi esinga okuba twogere ki tuleke kaki akatalekeka abalabi baffe bawe akalowoozo k'omwaka guno nga director wa Mosh Media akalowoozo k'omwaka guno kagende eri bavubuka bannange
akaseera ke tugenda mu kabyabufuzi naye twewala okukozesebwa bannabyabufuzi oba abeesimbyewo abasinga bye bamala otutuukayo tulina be tulabyeko batuuseeyo ne batwerabira batugambe kabutuke besigana so kati toyiwaawo mubiri gwo ku munnabyabufuzi agenda okutuuka eri akwerabire tuleke bwe yagenda kati nze ngaali mu media twalina munnaffe era yatugamba mbayirawo omubiri ye slogan gye yaliko mbayirawo omubiri ayinza okuba yayitagamba gugwe yatugamba mbayirawo omubiri kitegeeza abantu agenda tuyirawo omubiri naye nga munnayuganda nze I felt disappointed so kati saasira abamuyirawo nabo omubiri mu kaseera kano batunula batya eri abantu nga bagamba mmwe mwatuleetera gundi so nga tugenda mu kaseera kano nga tonayirawo omuntu yenna mubiri mukube mu ttooki olabe eddala asaanidde oba alina bye yeegwanyiza so bw'omala ekyo ebisigadde ffe tubikulekedde gwe omala omukuba mu ttooki bw'olaba nga agwanidde ebisigadde ffe tubikulekedde neyanza gala siibula abatulaba tube nga tuli tuvaawo abatulaba ku lubaluse wa TV mwebale kutugoberera yonna gye musinzira okuba nga mutugoberera mutufudde TV eri online yesinzi mukuzisinga kati okulabibwa wano mu Uganda era ekyo nkibebazaamu akensuso mu abakomentinga ne mutuwabulamu wano ne wali tubiraba ebimu tujja kubiteeka mu nkola ebimu naffe ate mutugamba nga tulina ekyaffe ati ne mwagala tugendere ku kyammwe naye ng'akyeyinza okusembyayo kalowoozo kange kagenda mu bakungu ba UNEB mugenda kutamya abaana baffe okusoma mugenda kuleetera abantu bangi okubuusabuusa results ne wezibeera nga ntuufu ebintu bagamba mu nsi yonna kasitotta ebyenjigiriza teweetaaga kukuba muntu nakutta abantu bonna mu nsi tabyanjigiriza emigi gye giddako gyonna oba ogisse omuntu abanga essomero lyateekamu effort omwana n'ateekamu effort n'azuuka kiro n'asoma n'akola ki mumu obubonero obumusaanira n'obujjamu ebyo bye mugorodde naye kasa mutandika okujjamu okubuusabuusa institution yonna kasa etandika okubuusibwabuusibwa obwesige muyo buba butono kati muba munakakasa mutya abaana nti bannaye tugenda musasule ssente za UNEB musera registration yokufa obufi ate omuntu nasera registration abaana n'embuzi zeevedde oluutu eno babawadde nnyo babawadde musera registration yokufa obufi naye nga ate ebigenda okuvaayo eri ne effort gye mukuteekamu ate nga abantu batandise okugikubamu ebituli so mwetereze kalooza kageza mu UNEB mwetereze nze Muhammad Katabi mwebale mwenna abatugobedde olunaku lwaleero ja kuyisawo kano Summit Gardens esangibwa Matuuka mu Kito olina emikolo tuukayo basobole okuba nga bakubeererawo omukolo ogw'okwanjula embaga graduation baby shower parties ez'enjawulo birthday parties zonna Summit Gardens gye nkuzigirira esangibwa Matugga tuuka e Matugga ne bw'osanga wa boda mubuze Summit Gardens eri Matugga mu Kito bakiyita Kito ye Matugga Summit Gardens ojjo gisanga aje Samuels gemanya akaloozo kembawa nga tufundikira ngenda kutegeeza gwe muna Uganda ali eyo anti togwamu maanyi olw'okuba nti omuntu bw'ati temukwatagana naye oyinza okubanga byokola tebimusanyusa naye nga ate waliwo abala bibisanyusa so tobeeraawo ng'ogamba nti kino kimazeemu amaanyi ate ne weekubagiza nti munnange oli tasiima byenkola oyinza okuba nga Katonda yakutuma sikkolerera oyo alina okuba nga alina ate abalala b'okola ki b'osanyusa mwebale nnyo tukoze ne producer Kagere Waswa Beka Sentongo alina amanya mayitirivu ajesabonge manya mwebale mwenna abatuwagira n'abateekamu ensimbi gattako nti muyimbi omuyimbi nakinku bye bye